leka tuseetule amawulire weegali mangi. Amawulire gawandiise wano badde ndaba wano bikyali bipya. Naye nti era eggwanga erya Russia litandise okwesonsa ku ggwanga erya Finland engeri y'emu nga bwe lyakola nga terinaba kulumba ggwanga lya Ukraine. Kakati waliwo okutya nti Russia ono yandibanga kye yayagala mu Ukraine afaanana okubanga anaakiggusa bw'atunulatunula. Kakati ng'ayagala kutandika lutalo lulala ku ggwanga erya Finland kubanga ebigambo ebiva mu Moscow nga byolekezebwa Abafinishi bano. Finland ly'eggwanga ligabana n'ensalo n'eggwanga lino erya Russia kyenkana mayiro bufukunya, mayiro nga 8 n'okusoba ze ziriwo ku nsalo wakati waabo. Naye onajjukira nti eggwanga lino erya Finland lyali munywanyi era nga kyenkana balinnya mu kimu awo mu ntegeeragana n'eggwanga lino erya Russia. We butuukidde olwaleero nga bwe kaba kagoba baakakuba dda eggwanga erya Russia kubanga olutalo lwatandika ng'eggwanga lino erya Russia Putin nga kyatayagala kwe kulaba amawanga agali ku luuyi lwe agamwetoolako geegatte ku mukago ogwa NATO. Kakala ate we tutuukidde nga Finland eno ggwanga lya 32 mu mukago ogwa NATO. N'olw'ensonga eyo atandise okwesonsa n'okulisongamu emimwa n'okulyogerera ebikikinike. Abatunuulizi ne baga nti bw'atyo ddala bwe yatandika okwesonsa ku ggwanga erya Ukraine kati wajje tuli. Ekyo nakyo kijja tujja kubiraba gwe yongera kuseetula gaalubindi buli lwenteekayo akadongo ako ebintu bwe bityo bojja kubimanya. Naye ndeka kino nakyo tukyogere kiggwe. Olwaleero nkubulidde nti ennaku z'omwezi ziri 19 enkya 20 ate 21 lunaaba lunaku lwa Sande, ekitegeeza nti we tunaddira ku Mande kino kiyinza okuba nga kiyiseewo. So nga ate bino ebya Russia ne Finland ne NATO tujja kubisanga kubanga okwogera bwe kutyo oluusi tekubongola mannyo boogera ne tumala ne tubisangiza. Kakati mu ggwanga erya Guinea nsi esangibwa mu kitundu ekya West Africa bugwanjuba obw'eggwanga lyattu Africa. Eno ye wali embaga ekiri eyo kinyeenya magi. Olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno ogw'omwenda gwe tulimu n'okutuuka olwaleero binu nkubuulidde kinyeenya magi kiri mu kibuga Conakry n'ensi yonna eya Guinea okutwaliza awamu. Kansooke nkubuulire Guinea gye nnyumyako. Nkubuulidde nti ensi esangibwa mu West Africa awo etudde ku bwagaagavu bw'obugazi oba obugazi bwa square kilometers 24,155,857. Kale nno ogenderera Guinea teresse nnyo ggwanga lya Uganda mu bunene. Ngenda gikunyumiza kubanga bali mu nteekateeka ya kuyingira kalulu ak'ekikungu. Naye waakiri obunene tubenkana kubanga ffe bw'otunuulira obunene bwaffe Uganda tuli mitwalo egya square kilometers 24,138. Kyokka ng'ate era bw'ogatta Guinea eno yenkanankana era ne Bungereza obunene. Bino byonna osaana bimanya mu World Report. Bungereza ssebo etusingako katono nnyo. Kakati Guinea esingako Bungereza nayo katono nnyo kubanga nti Guinea giri 24,050. Bungereza giri 24,003,610. Uganda tuli 24,010. Olabye naawe kakati awo eyo ye size ey'eggwanga lino erya Guinea ekibuga kyali ekikulu Conakry lye twogerako. Liriraanye amawanga 6. Eno mu bukiika kkono obw'obugwanjuba waliyo eggwanga baliyita Mali. Awo mu Mali naye muliraana wa Guinea ono gwe tugenda okwogerako. Kakati Guinea Bissau ne Senegal abo bali mu bukiika kkono obw'eggwanga erya Guinea lino lye tugenda okwogerako. Cote d'Ivoire oba giyite Ivory Coast
eri mu bukiikaddyo bagira south east bukiikaddyo obw'obuvanjuba obw'eggwanga erya Guinea. Kakati Liberia ne Sierra Leone ne babeera eno mu bukiikaddyo goyinza okuyita amaserengeto ba south naye mu Luganda bubeera bukiikaddyo. Kati ge amawanga mukaaga agaliraanye eggwanga lino erya Guinea: Mali, Senegal, Guinea Bissau, Cote d'Ivoire, giyita Ivory Coast, Liberia ne Sierra Leone. Ge mawanga ago ageetoolodde neibeera kati abali mu kuwulira ekigunda ekiri munda mu ggwanga erya Guinea. Munnange eggwanga lino bw'oba ogenderedde twogedde ku bunene ne twogera ku baliraanwa ate mu bungi bw'abantu tubasinga kubanga bo bali millions 14 n'emitwalo 75 okusinziira ku kibalo ekikyasembyeyo okubalwa. Olabye batusinga bugazi naye tubasinga abantu obungi tetukunukiriza mu miliyoni 5 awo bw'oba ogenze kubala bulungi nobala ab'ebusubi nobala ab'ekyasonko n'abalala toyinza miliyoni 5 tuyinza okugaweza naye nga bano bali mu miliyoni 14. Kakati eggwanga lino lyajjerwa akabaate. Ojjukira amawanga mu West Africa awo lwe gwejujuba ne geeziziba okukira akuba Nyazaala n'okusingira ddala abakwata mundu ne bamala beefunyirira okukunkumula abaali mu gavumenti nga n'eggwanga lino erya Guinea mwe lyali emikono mu kibya. Negenda Mali, Guinea, Burkina Faso, amawanga sebo kyali awo nga kintu abantu ne batandika n'okutya nti abange tekiveeyo mu West Africa ne kigenda mu South Africa ng'abantu batidde munnange naye era kyakomaawo. Kakati okuva olwo okutuuka olwaleero waliwo okunoonya ekiddako. Abakwata mundu bano abaawamba amawanga gano kale okuwamba kwali kulungi mu kiseera ekyo naye toyinza kubeera mu mbeera ya kuwamba era omala ne weenaazaako ekko n'omusaayi nodda wali wabbali ne weetimba noga nti bannange tuli gavumenti ejjudde mmwe temutulaba ate munnange abantu batandika mpola mpola okwerabira nti eyo ye gavumenti kumbe ezimu zaaleetebwa musaayi endala zajja mu ngeri ya bukambwe naye ate bwe bo bwe bamala okutuuka ebintu by'obufuzi bino kye bibeeredde ebizibu n'amateeka gateekebwawo ti n'omala okwata ku gavumenti eno oba ozizza gwa naggomola gwa namunkululu era tuyinza okukuteeka ne ku kalabba kubanga oba oliddemu ensi olukwe naye nga munnange nabo bwe bati bwe baakola ki bwe bajja. Kaakati ne mu ggwanga lino erya Guinea banoonya engeri gye beenaazaako ekko liri. Omusajja mwana mulenzi omu ku bannantabwekebera Mamadi Dambuya bwe yakkira gavumenti ya Alpha Conde ono naye sebo yali si mwangu nnyo nga bw'oyinza okulowooza kubanga ensi eno yali agikuumidde oba yali agifugidde emyaka 10 beddu anti yagenda mu bukulembeze bw'eggwanga eryo oluvannyuma lw'okulwa ennyo. Omusajja ono Conde oyinza omutendereza mu kulemerako ono gwe ngamba gwe baakunkumula omukono mu kibya. Mamadi Dambuya yawangaalira ku opposition era abanna abali ku opposition temutya ono yamalako emyaka n'ebisiibo myaka gikunukiriza ddala gyali gigenda nekyenkana mu 3 Conde ono gye yamalako naye ssebo bw'olwa ku mbaga ddaaki otuula mu ntebe y'omugole. Conde naye yalabira awo ng'atudde mu kyokka yatuulamu emyaka 10 gye gyokka. Bannamagye abaakulemberwa Mamadi Dambuya ne balyoka bamugobaganya nga ne Nabugisi mufungize. Kaakati okimanyi nti ensi zonna zaabateekako olukongolo newankubadde ng'ezimu zaali zikkiriza nti ddala kye baali bakoze kyali kituufu ng'endala ekyo si kya demokulasiya era tekisaanidde. Munnange kaakati musajja mukulu ono Mamadi Dambuya anoonya engeri gyadda mu lugendo olwa demokulasiya alabike nga gavumenti ejjudde ekyagenda kukikola atya. Nkubuulidde nti ennaku z'omwezi nga 21 lugenda kubeera lwa Sande. Enteekateeka weeri era kampeyini zaawedde lunaku lwaggulo nti baagala okukuba akalulu ak'ekikungu
balyoke balaba anaasinza obanga banansi banaamala ne bagaa nti ye kisaanidde n'okuteekwa kiteekwa tukyuse mu constitution eno. Constitution gavumenti ereme kufugwa nga magye oba amagye nabo baveemu abasobola okufuga gavumenti eno. Kikigendererwa ekyakalulu akagenda okukubwa ku lunaku olwa Sande okwosa enkya. Ayagala kwejjayo yeeteeka eno mu lubu lwa demokrasiya naye nga takikoze mu ngeri ya buliisa maanyi nga bwe yakola luli, kubanga ekyamazima luli yamenya constitution n'amala yeeteeka ku mwanjo ng'awambye buwambi. Kakati anoonya bwavaayo akubessa matu adde mu ngeri eya demokrasiya. Era mu kukikola ateeseteese okulonda okugenda okubeerawo ku Sande bagaye nti mazima ddala kisaanidde gavumenti efugwe, ng'ate ye y'omu ku abo abalina okwesimbawo gw'omulungi ampuliriza singa constitution enaaba ekyusiddwa. Munnange enteekateeka eyo eyaniriziddwa mu ngeri ya muggundu era bannansi oba yabaloga oba byakoze mu myaka 3 bye bibasanyudde. Ekyamazima ne bw'obuuliza wano okusinziira ku kiri mu kibuga Conakry, ne bw'obabuuliza wano bubuuza, abasinga obungi bajja kugaa nti ye constitution ekyukemu okusinziira ku bubonero obuliwo. Era ekyamazima okusinziira ku bigenda mu maaso kugenda kuba kubennaanya ng'olutto ow'ettulwa nti luzibiriza limu nga lutema. Kakati noono agenda mu kulonda kwateeseteese ng'ategedde ekiri ku ground, kubanga ground yeekaayanirwa ekituufu agirina. Bw'otunula mu kibuga Conakry ebizimbe byonna bimasaamasa naye bimasaamasa bipande ebiriko feesi ya musajja mukulu ono Kano Mamadi Dambuya. Ebizimbe eby'obwannannyini, ebizimbe ebya gavumenti, emmotoka zonna buli wooyita, abantu abambadde, abalala bakoona muziki, essaala zaasomeddwa olunaku lwajjo Kurani n'ekaaba, ebigambo byonna nga bya buwagizi byamukwata mmundu ono. Mwana mulenzi ono Mamadi Dambuya y'omu ku bapulezidenti abasinga obuto, myaka 40, naye waakiri abantu bamusiimye. Kyova olaba nti nkubuulidde nti constitution eyinza okwanguyibwa okukyusibwa ku Sande akalulu lwe kagenda okubaawo. Ate ennaku ezo gavumenti ye yali yagaana ab'amawulire okuddamu okukola amawulire agakwata ku by'obufuzi naddala eby'ebibiina. Munnange wetuutuukidde olwaleero nga yabatadde era beegazaanya wakati mu kuripootinga aku kwogera ne bakola ki babakkiriza bakomewo. Bino byonna byongedde essanyu ery'omuggundu mu bantu, wabula ekitalabikiddemu ebyo ebigenda okubaawo by'ebibiina by'ebyobufuzi, kubanga byo yabiggala n'abiteekako ne kufulu. Kyenkana ndowooza tulowooze nti n'ebisumuluzo yabisuula mu nnyanja, gwate okutuuka olwaleero nga tebakkiriza bibiina bino bibale bibeerewo. Ebibiina ebisatu ebyali eby'amaanyi mwana wange babiggala, era newe tutuukidde olwaleero omuli n'ekya musajja mukulu Conte, Alpha Conte ono gwe yakunkumula omukono mu kibya the Lion of Guinean people ekya Alpha Conte, ne wabaawo ekya Union of Democratic Forces of Guinea ekya Selou Deline Diallo, abo bonna yali prime minister, bonna abo baabibaggalira dda. Kati ekitegeeza nti tugenda mu kalulu ak'ekikungu okutegeereza ddala nti n'enfuga eno ey'ebibiina si yeeyo omukulu gye yeetaaga. Ku myaka 4 ayagala naye yeesimbe wabeere pulezidenti ow'eggwanga lino erya Guinea. Omulungi ampuliriza, tunaabiwulira ku Mande tunaaba tukomyewo ne nkubuulira ekinaaba kifudde mu kalulu. Kyokka kaakalulu mu ggwanga erya Malawi kakyagenda mu maaso n'okubalibwa, naye ng'okusinziira ku bivaayo omukulembeze abaddeko ayinza okuddamu ne yeetikka ekifo mwabadde. Kale tujja kutandikira awo. Abange mubadde balungi nnyo wiiki eno yonna weetambulidde. Nze ŋŋamba bugambi nti awangaale nnyo ayibeene.